Entertainment. Puma Beats. Onkubisa nduru, ulikadde nduru, nafuuka wa nduru, osana mwoluseke. Onkubisa nduru, ulikadde nduru, banampita wa nduru, bankuteke mwoluseke. Nkuwadde birato nziriza jekejeke, oba toyagala kacenja fasali kaleke. Abalina obutuuka abo bangi bajja kukampa, nze site tayikuni mu kibuga wanaliko. Owa bulingi gwe fala ederi seguya sefasa era siddukaduka. Nalidde mukene walidde ennyama, ekikulu ffenna tuli bakufu. Kkiriza bye ŋŋamba, nze alina ekiwago atanjagala wette. Eno si mmere ya lumbe, makubisa nsaniya Faruku n'ensaya, but ye musayansa tewali kimulema kugatta. Deona kayimba ako tewerabira olunaku lwa Sunday okuva buli ssaawa 8 mpaka ssaawa 10. Baby the Great mbeera nzikuze ne programu emanyikiddwa nga The Rising Star. Tewerabira it's a weekend bannaye mukulikeeyo nnyo mwenna ababadde mu kibaala bannaye temwerabira mufune ku bw'okunywa obubazze engulu mulye ku kacumbaali ate n'abeetegeka okugenda tewerabira tonywa n'ovuga woba osanyuka nnyo tewerabira ku parkinga buli buntu bwaffe bukuyamba maaso eyo obutaseeranya ate n'ogwa mu kaveera ng'abasinga bwe bakyogera. Yes, mbakuleetedde birthday wishes wamu n'amawulire aga entertainment nga gano gakwatagana ku muyimbi w'oyo na biki ebisanyusa ebifudde mu wiiki. Jjukira wiiki ebeera mpanvu bannaye kati eno shoyo kayoka gy'ogenda okusanga egenda okukakanya ate kusigazeeko akaseko ku matama nga wotandika wiiki ejja. Mbankuleetedde wamu ne 5 questions nga kana akanyomero kamanyikiddwa nga questions and answer. Muno mubeeramu upcoming nga atuddamu ebibuuzo 5 byokka weebito ebyakajojijjoji anti nga tugenda mu maaso n'okumumanya. Kyokka ate teweerabira gwe weeko omulabi waffe oba ofuuse omusomesa anti gwe amaakinga ne tumanya upcoming ono atuuseewa ne ayikyuye. Sivuma naye wekabeera kale katumabe bako mu bulango bwa bakama baffe ate nkukomezeewo ne mwana mulenzi ono muka. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Kupatikana kufuna mukama yayamba bwentunula gyembudde bamulya zamanyi obutakwebasa okubonaabona sikufa ne Mandela yasibwera n'afuga obulamu bukukuba tekene wenyiwa n'olowoozako de mu kyalo naye w'omukisa era bulemerako bafugaalo bw'atyo taata yafa kale mama naweerera bw'atyo n'akuzera ojanga ne twesanyusa tuvudde wala nawe lugenge twatabaala ekyoto kyali kukola ku rediyo nange tuleko mu situdiyo kikyeyo naŋŋamba si ku rediyo simanyi obeeyo nfuna singa omanyi byempiseemu singa omanya byempiseemu fabamusinga twakoma ddabukama yekka abandi abazadde bafadde balwanye bokka lukenge kambabulire obulamu bw'eduniya leero konzole yankubulire bukeera ku njago bwetaaga buli omudala lye muno lekera okujevuna banno gafa muno gadda muno weewaawo nga bwe mbagambye mba nkomyewo nate ne birthday wishes ez'enjawulo nga muneeno mba ntandise tewali na mulala wabula birthday ya leero tulinawo omwana amanyikiddwa nga Vienna Namwanje ono bambi aweza emyaka 5 egy'obukulu weddu nga taatawe amanyikiddwa nga mwami Kalyango Isaac avuddeyo bambi olw'omukwano gwe gwalina eri omwana we n'atutegeeza nti bannange aba Magala TV sisobola kukuza amazaalibwa ga mwana wange nga simuwishingidde birthday era ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen yo ye mwana muwala amanyikiddwa nga Vienna ng'aweza emyaka 5 egya bukulu weddu kati muterayo akayimba ka birthday ate agende mu maaso n'okunyumirwa era nyongera okuwishinga birthday eri abalabi baffe mwenna nga leero ge mazaalibwago seerabidde ne mwana muwala amanyikiddwa nga Mirembe ono ng'asangibwa Kasubi naye birthday eyo ya leero
mujaguze bulungi obulamu mu bukuumire ddala temujaguza nnyo ate ne muyitawo kanveeko mulango bwa bakama baffe era tweyongerayo n'obuyimba kamu bubiri ate nzije ne Rising Star ow'olunaku olwaleero tovaako. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Leonie Pals, Tingilayan, Alan Daniel producer. Nino mukwano, omukwano gwasibye my love. Sweet omukwano, nyamba bambi, ojo nkwateko wano ulire. Nino mukwano, omukwano gwasibye my love. Sweet omukwano, nyamba mama, ojo nkwateko wano nyweze. Iya nino mukwano gujudde mata, kulimu omubisi gw'enjuki nawera abayo. Ndiruwombo lwa nkoko najjulabuka, dikatiko kabala siri kinyolwa. Nakuulira wagazisa bonabona, ate nakuzibwa mama n'empisa nina. Wadde nina ekyejo siringa abo abasajjasajja batafaayo. Era bwiro ono enjalipiro oyo mwenna n'abakyanga nakunakuna. Nina omukwano, omukwano gwasibye entege my love. Nyimbira nkakasi. Wano wulire. Nina omukwano, omukwano gwasibye entege my love. Nkwatakwatako nnyo. Ajjo nkwateko wano wulire. Liya nina omukwano gujjudde mata, gulimu omubisi gw'enjuki nawera abayo. Ndiruwombo lwa nkoko najjulabuka, ndikatiko kabala siri kinyolwa. Nakuulira awagazisa abonabona, ate nakuzibwa mama n'empisa nina. Nga wadde n'ekyejo siringa abo abasajjasajja batafaayo. Neera gwiro ono ekyalipiro oyo mwenna n'abakyanga nakunakuna. Yes, alright. Tuyingiddewo n'akayimba akamanyikiddwa nga nina omukwano. Ndowooza mukewuliridde kano ko leero sikakwogerera nnyo bukyanga tukyeza ba upcoming ndowooza kati amaloboozi mugawulira. Mwana mulenzi agenda kubanga yeeyanjula essaawa eno nammwe musobola okumumanya kubanga amannya ge mazibu gakwogeramuko. Sebo tukwaniriza nesimye okusanga. Yes, omulabi waffe ali eyo atakumanya njagadde okumanya. Omulabi waffe omulungi owa Magala TV amanya n'eddoboozi yenze Leonie Pals okuva mu R2M. Leonie Pals. Yeah. R2M chechi. R2M combination y'amanya abiri okuli munange Tingilayan nga twasalawo okujjako erinnya erisemba tujjeko enokutemwemu. Tingilayan atazze. Tingilayan tazze naye ndaba mujirimu babiri. Nabadde nzija naye nga bomanyiha gayi wange oli mwana muzibu muko. Era ne bimusingira kalulu. Ebizungu ebiringamu obimanyi. Anasobola omalako eno industry nga muli ebyokya. Industry erimu ebyokya naye ate gayi mwana ajja malako kubanga ekitundu akirina gutumulidde ngayimba. Muyimba bulungi bami muziki wa mwaga kusima mukwano. Muyimbidde ebbanga ki? Ebbanga sidde nnyo. Tuzo kutandika 2023 kubanga ye twatandika 2024 kuba nga tulina ddiwo naye. Nga muyimba nga abayimba edda. Talent gye muyina ennyingi. Talent nyingi. Mukifu ddala mukama yabawa. So kati omulabi waffe owa Magala TV omwana mumwewuliriddeko ye Leonie Pals nga bayimba wamu ne mwana mulenzi gwatasobodde kujja naye gwe mulabidde ddala mu kayimba ako. Abaana bayimba ennyimba ez'omukwano so kano ke tuwuliddeko tukaniriza kubanga kanyumvu nnyo nnyini ddala. Kati Leonie Pals. Mama. Tukwaniriza ku programu yaffe. Nesimye okusanga. The Rising Star. Enyabo. Eberawo buli Sunday kuba saawa 8 paka saawa 10 ez'akawungeezi. Butola malusu na dokoli. Bwe kiri. Kati mwana mulenzi Leonie Pals. Omulabi waffe yandyagadde okumanya. Ani abawandiikira ennyimba zino? Kubanga mpulira zinyuma okamala. Mwe abazeewandiikira oba mwina writer gwe muteekamu ssente n'abawo obuyimba obulungi. Babi the great. Yes. Twebala okusiima mukwana ennyimba zaffe ezo. Naye okuwandiika kitundu mu bulamu bwaffe. Tuzeewandiikira era tutuula ne tutwala obudde ne tuyiiya ne tusengejja ate oluvannyuma lw'okuyiiya ne tuwandiika n'okenenula n'ogamba nti wano oluyimba luno lubuzeemu kano. Kanyongeremu kano kajja luzitoya okunyuma. Katulanikirawo mu kukenenula. Bw'oba okenenula busengejja ki? Obusengejja bw'okozesa buva ku ki? Osinziira ku ky'okukenenula n'ogamba kati kano kajja kukola. Kakati bwe mba nkenenula oluyimba olwo kisinziira ku audience gye ngenda oweereza. Message gye nfulumya eri abantu. Oyimba bikuli ku mutima koze ngeri ebiseera ebisinga oba just oyimbira abantu.
bwemba nyimba nyimba byonna mbigatta nze kenyini ate nenyambala n'ekifaananyi eky'omuntu omulala ali eyo. Okay. Kwegamba weweereza n'oweereza n'abantu n'abalala ennyimba teziba zaffe abayimbi. Antugambe weeyimbira n'oyimbira n'abantu. Nange kinyumira nange nkitwalanga ekintu ekinyumira. Nkola nkyagala oluvannyuma lw'okukyagala ekinyumira ate n'abalala nabo bennyini nekibaweereza kibayambeko. Kale kitegeeza Rion, which means we bali kukyawa mu maaso awo tusubirayo akayimba aka heartbreak kubanga weeyimbira. Bani abankyawa? Bakukyawa. Ngani? Teri gwe batakyawa. Siganye naye ngani ankyawa? Heartbreak eva eri omuntu yenna yenna ow'enjawulo. Mukwano gwange, maama wange, taata wange. Kati olifuna omuntu akumenya omutima nga tusubirayo aka heartbreak si bwe kiri? Maama? Yenna. Fe twogera ku heartbreak. Sisuubira maama kunkyawa bataata bamuganda. Kale kati mu programu yaffe eno eya The Rising Star tubaamu n'akanyomero kaneeno nga kaba ka bibuuzo question and answer. Bibe bibuuzo ebyo? Ebibuuzo bitaano byokka. Naye ebibuuzo byaffe bino abalabi baffe be basinze musomesa nze basibiriimu wabula abalabi baffe basinzira ku ngeri gyozzeemu ne bakumaakinga. Era programu eno weggwera abalabi bafaani bo n'abalabi baba bategedde Rioni amagezi yenkanawa. Anti amagezi agange okapimira ku binfulumamu nga nyimba. Kati byetwagala owulira ng'ojjako bino by'oyimba wabeerawo ne bino ebirala kozi wano mu kuyimba obeera mu studio badirector ebagamba nti kola kino wano oyimba wewo bati kyoyimba. Kati waneeno woze ku The Rising Star we tukumanyira ddala nti kati Rioni waba tali mu studio entegera yeekoma wano. Ate the great akugamba akantu kano ne mu studio ntuuka producer ne mugamba kano okubikafu byonna wabisoma. Asabisoma naye talent eri tukane mugamba producer kano tekanyumidde kankyuse mu nnyongeremu wano olabutya singa tuyita wano pane tukola bwe tuti. Alright, kati kansubira nti oli ready tugenda kubuuza question and answer. Mbasaagala olwewo nnyo wabula kyowulira bwe nkubuuza ekibuuzo answer esooka okujjira gye mba njagala okole lowooza naye kati nitolowooza nnyo tobanga ono wa mu Bayibuli yeetegerezanga mwaka ku mwaka n'akomekeza nga tamaliriza mulimu Mukama gwe yamusindikira. Kati kansubire nti no ready n'ebibuuzo byaffe. Kale ekibuuzo kyaffe ekisookera ddala omuntu yandiyagadde okumanya Rioni status eyimiridde etya? Yaki ey'obufumbe yaki status twandagadde okumanya marital status yo eyimiridde etya? nga bwe mundaba bwendi. Oli single? Mpise nempekera mpozi gwensanziwa. Oli single? Akabuuza kwe kali bana abalabi baffe ndooza muwulidde Rioni ali single era gwe wena mwana muwala abaddeyo nga akusuubiza oba nga omwepikira mu ngeri emu ebwe ey'enjawulo ng'alina byakusuubiza ansi ogyewuliriddeko ali single era ababadde bamwetega mweyongera okukola ki okumutega. Mwe mumanyi paka Yesu lwalidda. Oli single complete? Nkutidde. Okirowoozaako ki lwaki oli single kujja emyaka gy'olina kubanga nzikiriza okubuuzibwa nange. Soko nziremu nze interview lwaki oli single ku myaka gy'olina? Lwaki ndi single? Kubanga nkyayeteekateeka endongo ogiraba tinaba kuduuka waggulu yeeno genda. Ogenda kweteekateeka mpaka nga ku myaka ki? Nkyali muto nnyo. Okyali muto? Okay. Olaba Saala yazalira ku 85. Kati naye weefudde Saala? Tomanya. Oba oli mbana ebyabaffe Trump bibagabe mu Amerika oyinza okuba nga okyali awo. Nga gw'oli wano. Buli omu aba nekyayagala ssebo. Leka nawe nga gw'oli wano ate nga zira bubi mbandaba. Kale ndowooza mwewuliriddeko era n'abasomesa baffe mu makingire ddala. Makinge. Yes, ansa muziwulidde bwonna abadde amwepikira oba ng'akusuubiza. Oba ng'omutemeera nga bambi olowooza olina akafo k'obuukiri nga tannakirowoozaako ogira ofuna abalala bakutwalira obudde. Ng'abadde antemera ki? Byonna obitegeera. Programu n'abaana bagiraba baba bakitegeera abasomesa. Oza kumanya. Kale omulabi waffe yandyagadde okumanya wazaalibwa mwaka ki? Mwaka? Andabe togujjukira wazaalibwa mwaka ki? 12. 12. Kati olina emyaka emeka? Kati mbamba ntambuza gwa 25. 25 naye gukyali masa 24. Bala gye mmazeeko ebirevu nga byakukeera. Waffe munnange. Nze we nkulabye mbadde mmanyi oli mu myaka nga 35. Onkaddiyo obunziza buto. Byakika? Ebirevu byakika? Bino byabukojja. Naye biyambako era okulaba olabikako bulungi. Kati ogambye tokyalina gwe weetega kati ebirevu lwaki? Okulabika obulungi ate kyawukana n'okunoonya. Ani gwe olabikira obulungi? Kati nga gwe. Ate kati tonoonya nze obulungi bwo bunkwatirako. Nze ate mmanyi oba gwe olina oba toyina.
tetugendayo nnyo kati awo ekiddako bimeka ebyo. Alright, bakabuuza akabibuuzo bibiri. Abasomesa njagala mubeere critical nnyo ku answer zino. Leero Rioni alinga ategeera ennyo naye tujja kumufuna. Malinzi. Kale twandiyagadde okumanya, what is your favorite dish? Kyensinga okulya. Favorite dish. Wabula ate abala eyinza obbakaabya. Favorite kitegeeza bingi naye gwe kyekisinga okukolera nga kingambye abala kiyinza obbanyiza. Kwanze nakulira mu kyalo. Njagala nnyo muwogo ne lumonde. Muwogo ne lumonde? Byendya. Oli musajja Muganda? Nnyo, neddira Lugave. Si Makula TV, Magala TV. Bonna bali muziro. Magala bawa Lugave na. Kati omuntu asinga okwagala lumonde, ogambe lumogo? Muwogo. Ne lumonde. Atemba. Enva. Oba ng'olya bikalu. Azirya bikalu. Enva zijirako zirya banayinza nakulya mu kyalo Buganda. Tugamba favorite. Yes. Agambye asinga kwagala lumonde ne muwogo ate enva. Obira bikalu oba onywerako mazzi. Asirya bikalu sigamba nti ki bomperako ekyennyanja kiya n'ebinyeebwa mbiriirako. Ntambulira usirya bya bbeeyi sikutiisa mukwano. Which means n'oba otambuddemu ng'oli out osaba ekinyeebwa kyene lumonde. Nyinza ate kati bwe mba nga ntuusiza tugambe nti oba kati olina agambye nti sinaba kufuna. Naye izofunayo ekyana muganda yene kikutwalira. Ate wagambye oli singo. Ati nagambye. Salawo woba oli. Nali singo. Woba oli singo gamba oli singo. Ati mukwano bulira. If you're seeing someone ngwena go dating agamba nina omuntu gwendaba toteekawo oba tumubala. Oba tumubala naawe. Aba dating ayinza okuyiwa. Mutomedde. Ayinza okuyiwa. Okay. Nze mba simubala. So kati favorite dish yo ogambye lumonde n'ebinyeebwa. Binyeebwa n'ebijanjalo ne kyennyanja. Kati ono talina choice kubanga favorite nani selective. Obaako n'ogamba zijirako zezo. Ekijja ky'olya. Ekijja kira siboola. Era kyeka n'obuvubuka bwe ekijja ky'olya. No. Anti we mbambola abamunyizo batiisa. Nyizo batiisa. So kati Rioni ndoza abasomesa mu makinga. Talina nnyomba zimuwomera kiri awo wabula buli kizeeye kyalya. Talina test eri awo. Yakulira mu family etaboola. Kale omuntu yandagadde okumenya what is your political party? Era ani mukulembezeewo? Siina. Kati mwana mulenzi Rion Pauls. Omulabi waffe yandagadde okumanya. Ani abawandiikira ennyimba zino? Kubanga mpulira zinyuma okamala. Mwe abazeewandiikira oba mulina writer gwe muteekamu ssente n'abawo obuyimba obulungi? Babi the great. Yes. Kwebala okusiima mukwana ennyimba zaffe ezo. Naye okuwandiika kitone kitundu mu bulamu bwaffe. Tuzeewandiikira era tutuula ne tutwala obudde ne tuyiiya ne tusengejja ate oluvannyuma lw'okuyiiya ne tuwandiika n'okenenula n'ogamba nti wano oluyimba luno lubuzeemu kano kannyongeremu kano kajja luzitoya okunyuma. Katutandikirawo mu kukenenula. Bw'oba okenenula busengejja ki obusengejja bw'okozesa buva ku ki osinziira ku ky'okukenenula n'ogamba kati kano kajja kukola. Kakati bwe mba nkenenula oluyimba olwo kisinziira ku audience jengendo wereza message jenfulumye eri abantu. Oyimba bikuli ku mutima koze nyimba ebisere bisinga oba just oyimbira abantu. Bwemba nyimba. Nyimba byonna mbigatta. Nze kenyini ate nenyambala n'ekifaananyi eky'omuntu omulala ali eyo. Okay. Kwegamba wewereza n'owereza n'abantu. N'abalala. Kwa nyimba teziba zaffe abayimbi. Antugambe weyimbira n'oyimbira n'abantu. Nange kinyumira. Nange nkitwalanga ekintu ekinyumira. Kisera nkola nkyagala. Oluvannyuma lw'okukyagala ekinyumira ate n'abalala nabo bennyini nekibaweereza kibayambeko. Kaletegeeza Rion. Which means we bali kukyawa. Mu maaso awo tusubirayo akayimba ka heartbreak kubanga weeyimbira. Bani abankyawa? Bakukyawa. Ngani? Teri gwe batakyawa. Sigaanyi naye ngani ankyawa? Heartbreak eva eri omuntu yenna alina ow'enjawulo. Mukwano gwange, maama wange, taata wange. Kati olifuna omuntu akumenya omutima nga tusubirayo aka heartbreak si bwe kiri? Maama? Yenna. Twogera ku heartbreak. Sisuubira maama kunkyawa oba taata bamuganda. Kale kati mu programu yaffe eno eya The Rising Star tubaamu n'akanyomero kaneeno nga kaba ka bibuuzo question and answer. Bibe ebibuuzo ebyo? Ebibuuzo bitaano byokka. Naye ebibuuzo byaffe bino abalabi baffe bebasinze musomesa nze basibiriimu wabula abalabi baffe basinzira ku ngeri gyozzeemu ne bakumaakinga. Era programu eno weggwera abalabi bafaanibwa n'abalabi baba bategedde Rioni
amagezi yenkanawa anti amagezi agange okapimira ku binfuluma mu nga nyimba kati betwagala okuwulira ng'ojjako bino byoyimba wabeerawo ne bino ebirala kozi wano mu kuyimba obeera mu studio badirector bagamba nti kola kino wano yimba wewe bati kyoyimba kati waneeno woze ku The Rising Star bwe tukumanyira ddala nti kati Luyoni waba tali mu studio entegera yeekoma wano ate the great akugamba akantu kano ne mu studio ntuuka producer ne mugamba kano okubikafu byonna wabisoma asa abisoma naye talent eri tukane mugamba producer kano tekanyumidde kankyuse mu nnyongeremu wano olaba otya singa tuyita wano fane tukola bwe tuti alright kati kansubira nti oli ready tugenda kubuuza question and answer mbasaagala olwewo nnyo wabula kyowulira bwe nkubuuza ekibuuzo answer esooka okujjira gye mba njagala okole lowooza naye kati nitolowooza nnyo tobanga ono wa mu bayibuli yeetegerezanga mwaka ku mwaka n'akomekeza nga tamaliriza mulimu mukama gwe yamusindikira kati kansubire nti nolulwedde n'ebibuuzo byaffe kale ekibuuzo kyaffe ekisookera ddala omuntu yandiyagadde okumanya Luyoni status eyimiridde etya yaki ey'obufumbe yaki status twandagadde okumanya marital status yo eyimiridde etya nga bwe mundaba bwendi oli single mpise nempekera mpozi gwe nsanziwa oli single akabuuza kwe kali bana abalayi baffe ndooza muwulidde Luyoni ali single era gwe wena mwana muwala abaddeyo nga akusuubiza obanga omwepikira mu ngeri emu eba ey'enjawulo ng'alina byakusuubiza ansi ogyewuliriddeko ali single era ababadde bamwetega mweyongere okukola ki okumutega mwe mumanyi paka Yesu lwalidda oli single complete nkutidde okirowoozaako ki lwaki oli single kujja emyaka gy'olina kubanga nzikiriza okubuuzibwa nange so kunziremu nze interview lwaki oli single ku myaka gy'olina lwaki ndi single kubanga nkyayeteekateeka endongo ogiraba tinaba kuduuka waggulu yeeno genda ogenda kweteekateeka mpaka nga ku myaka ki nkyali muto nnyo okyali muto okay olaba Saala yazalira ku 85 kati naye weefudde Saala tomanya oba oli mbana ebyabaffe Trump bebagobye mu America oyinza okuba nga okyali awo nga gwoli wano buli omu aba nekyayagala ssebo leka nawe nga gwoli wano ate nga ziramubi mbandaba kale ndooza mwewuliriddeko era n'abasomesa baffe mu makingire ddala yes ansa muziwulidde bwonna abadde amwepikira oba nga akusuubiza oba nga omutemeera nga bambi olowooza olina akafo k'obuuki nga tannakirowoozaako ogira ofuna abalala bakutwalira obudde ntemeraki byonna obitegeera programu n'abaana bagiraba baba bakitegeera abasomesa kale omulabi waffe yandiyagadde okumanya wazaalibwa mwaka ki mwaka andabe togujjukira wazaalibwa mwaka ki 12 kati olina emyaka emeka kati mbamba ntambuza gwa 25 naye gukyali masa 24 mbala gye mmazeeko ebirevu nga byakukeera waffe munnangi nze wenkulabye mbadde mmanyi oli mu myaka nga 35 onkaddiyo obunziza buto byakika ebirevu byakika bino byabukojja naye ate biyambako era okulaba olabikako bulungi ate ogambye tokyalina gwe weetega kati ebirevu okulabika obulungi ate kyawukana n'okunoonya ani gwe obalabikira obulungi kati nga gwe ate kati totunoonya nze obulungi bwo bunkwatirako nze ate mmanyi oba gwe olina oba tolina eyo tetugendayo nnyo kati awo ekiddako bimeka ebyo alright bakabuuzaako ebibuuzo 2 abasomesa njagala mubeere critical nnyo ku ansa zino leero Luyoni alinga ategeera ennyo naye tujja kumufuna mbalinzi kale twandiyagadde okumanya what is your favorite dish kyensinga okulya favorite dish wabula ate abalala eyinza obbakaabya favorite kitegeeza bingi naye gwe kyekisinga okukolera anti kingambye abalala kiyinza obbanyiza kuba nze nakulira mu kyalo njagala nnyo muwogo ne lumonde muwogo ne lumonde byendya oli musajja muganda nnyo neddira lugave eno si Makula TV Magala TV bonna bali muziro Magala bawa lugave kati omuntu asinga okwagala lumonde ogambe muwogo ne lumonde ate enva oba gwolya bikalu azirya bikalu enva ezigirako zirya banayinza nakulya mu kyalo tugamba favorite yes agambye asinga kwagala lumonde ne muwogo ate enva obira bikalu oba onywerako mazzi asirya bikalu sigamba nti ki bomperako ekyennyanja siya nebinyeebwa mbiriirako ntambulira busirya bya bbeeyi sikutiisa mukwano which means noba otambuddemu ng'oli out osaba ekinyeebwa kyene lumonde nyinza ati kati bwe mbanga ntuusiza tugambe nti oba kati olina agambye nti sinaba kufuna
naye oyinza okufunayo ekyana muganda ye nekikutwalira ate wagambye oli singo anti nagambye nali singo woba oli singo gamba oli singo anti mukwano bulira if you're seeing someone ngwena godating agamba nina omuntu gwendaba toteekawo oba tumubala oba tumubala naawe ayinza okuyiwa ayinza okuyiwa okay nze mba simubala so kati favorite dish yo ogambye lumonde n'ebinyeebwa n'ebijanjalo n'ekyennyanja kati ono talina choice kubanga favorite nani selective obaako n'ogamba zijirako zezo ekijja kyolya ekijja kira sibola era kyeka n'obuvubuka bwe ekijja kyolya no anti we mbambola abamu nyinza obbatiisa nyinza obbatiisa so kati Rioni ndoza abasomesa mu makinga talina nnyo nva zimuwoomera kiri awo wabula buli kizeeyo kyalya talina test eri awo yakulira mu family etaboola kale omuntu yandagadde okumenya what is your political party era ani mukulembezeewo nanga muntu nali simanyi nti abyabufuzi ambuza bubuzo ina nanga muntu by the way natani onagiranga za maradoko okufulumizibwa nakati bazifulumye ogiina oba togiina badde ekyali mu process nafuni ku myaka 25 talina nanga muntu abasomesa mu makinge bulungi Rioni alina emyaka 25 talina nanga muntu agambye we yazaalibwa bali tebannazifuluma kyokka ate n'abasoma nali nazaalibwa nga nayinga emyaka teginnatuuka kwanga bagamba nti baitandika ku myaka 18 so by then nali sinagiweza kati we gyatuuka n'otagendayo gyatuuka na process ebadde mpanvu kwanga luli bayinanga buno buntu bali gyesitalinga okuva ku myaka 18 nakati 25 difference baya myaka emekaawo naye zasooka tezagwako myaka 7 ate omubuuza zasooka nkubuuza iyo mu myaka 7 tofunanga magezi nawulidde bagamba bateekateeka okuzigira kati abo ngenda kugenda kale tudda ku kibuuzo kyaffe ogambe toli munnabyabufuzi no ani president wo mpozi wa Uganda ambuuza bubuuza ani president sina president wange nze president wa obeera mu nsi ki mbeera mu Uganda abasomesa mu makingire ddala Rioni talina president abeera mu nsi oyinza okumbuuza president wange mu byobufuzi oba afuga eggwanga ebibiri toyawudde buli omu aba ne president we mu Uganda muno nkubuuza ni president wo afuga eggwanga gwani president wo ekibuuzo ekyo okireese mu ngeri kiri open who is your president the president of the Republic of Uganda oba president wange ani president wo nze president wange abasomesa mu makingire ddala nze president wange nze president omwana anyuma nisitwa abanyuma naye engeri gyaddamu ebibuuzo naye wenyuma simanyi wa myaka 5 lwoba okyayimba era naye wanyuma nga bembiddamu talina president bw'aba wa Uganda aliko mumanyi naye talina buli omu aba ne bw'amanyi ennaku zo mu Uganda byakyukamu oli avayo naganze president wange y'ono gwanga lifugibwa omuntu omusi oba kumbuuza nti president wa Uganda yani anti gwe mbadde njagala okuwulira gwani president wo afuga yaba president wa olaba ne waba mwana nga asoma nti P7 bamubuuza who is the president of anti oledi abamanyi ensi gyabeeramu what if I say who is the president of Kenya kale talina president okalabyakowama talina nanga muntu talina kimwogerako ng'omuyimbi kyokka ate asuubira mu maaso okubeera naye ng'ate ndongonkuba ajja kumala amawanga naye talina kiwandiiko kya buvunaanyizibwa ngenda kifuna ogenda kukifuna babirangiridde kale bibadde ebibuuzo byaffe abalabi baffe njagala mukomentinge ku YouTube awo mugende mukone ku kade mukomentinge ku show yaffe eno yennyini mutubulire answer mutuwe ne maxi ebibuuzo biweddeyo bibadde 5 badde mpulidde kiringa ekimu kibadde kimu kubanga answer zo zowadde zibadde tezigatta bulungi leka naawe alewa ebibuuzo ogenda kumbuuza ebibuuzo bisajja kale ebibuuzo oba mbuuziza bikazi naye nga maxi nsaba ogende ku YouTube yaffe ojja kulaba engeri gy'okoze abalabi baffe abalungi katuwunzike ne mwana mulenzi ono amanyikiddwa nga Rioni Pearl okuva mu R2 Music nga bano bana balenzi bayimba babiri ate nga balina amaloboozi amasufu bulungi twatandise nga tugamba nti munne tasobodde kubanga waliwo ebimusingidde career ey'okuyimba kale mwana mulenzi nga tusiibula njagala otumireyo ku bantu babiri oba basatu abo bowulira ntosobola kuva ku Magala TV nga tobakonyeeko asookera ddala kanzire munnebazi twala mukiso kino okwebaza abalabi baffe abalungi ab'Amagala TV mwebale nnyo mwebale ddala kimukola kyamaanyi si kyakusaaga era tubasaba okweyongera okugyekuumirako okugiraba n'okugiwagira kubanga ze zino TV zaffe ezaaniriza buli muntu ezitubeererawo mu buli mbeera so okutumira nja kusooka ntumire mukama waffe omulungi atwagala ennyo era gwe tukwasaganya naye emirimu
Madam Shina Gloria, tumireko mama wangu omulungi abe mubende mu kyalo nabbanja specioza. Shina Gloria mukwasagana ye manager wa mwe ye manager wa fugo tubeera naye gutambula naye mu bulingeri. Okay. Tumireko baganda bange mwena gye muli na mwenna abagala music we Uganda era bamagaliza ebirungi sijja kusosolamu bani mwenna batumideko. All right. Ndoza mwe uliriddeko. Have you cut? Ndoza mwe uliriddeko. Kati mwana mulenzi nga tumaliriza kanoko ke katalekeka. Oyinayo kyofumba ekipya kituba tusubiramu ngojjeko omukwano. Ekyo nga tuvudde ku lyo luyimba. Music like mu field ya music. Byenfumba bingi. Okay. Byenfumba bingi nnyo nyini ddala. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.